Olwaleero amawulire gabadde munna FDC Kayingo Yusufu Nsibambi okusala eddiiro n'adda mu NRM ng'agedde kusaasaanira mikutu gy'amawulire egy'enjawulo ekirese abantu ab'enjawulo nga bawuniikiridde. Bino we bijjidde nga Yusufu Nsibambi n'abamu ku bannabyabufuzi kye bajja basisinkana Pulezidenti Museveni okubaako bye bagayagayaamu naye, kyokka Nsibambi olwavaayo n'akinoganya nga ye bw'abadde agenze okulwana okulaba nga abavubuka bonna abali mu kkomero lw'ebyobufuzi bateebwa era nga kino yakikola ku lwa kibiina kye. Kyokka kino bannakibiina baakiwakanya nti kye yakola yakikola nga ye wabula si ku lwa kibiina era tukitegedde nti akakiiko akakwasisa empisa mu FDC kabadde n'enteekateeka yazisisinkana Nsibambi okubaako by'atangaaza ku nsonga eno. Kyokka olutuula luno lubadde terunnaba kubaawo amawulire ga Nsibambi okwabulira ekibiina kye ne yeegatta ku kya NRM ne gabuna ekirese buli muntu nga yeebuuza ogubadde. Wano naffe wetwagalidde okunoonya bannakibiina kino ensonga eno bo bwe bagiraba. Tekyandibadde kibi omuntu okusala eddiiro n'ogenda mu kibiina ekirala kubanga omuntu okoowa struggle n'ogenda. Okusinziira ku Robert Sentinale akulira ebyempisa mu kibiina ne Moses Okwera akulira FDC Nakawa, ekya Nsibambi okwabulira ekibiina si kye kikulu wabula okubalimbalimba nga bw'akyagala ennyo ate ng'abadde yeekwenyakwenya. Naye ekyenyamiza nnyo okuba nti muganda waffe yabyegaana n'agamba kyaliwo FDC ye tasobola agenda mu NRM ne yeeyisa mu nsonga ez'okulwanirira eddembe ly'abasibe n'ate oluvannyuma lwa byonna asaze eddiiro. Tusiima nnyo Katonda kati avuddeyo mu lwatu. Kiba kirungi okuba nga oli mu pate ate nga weefudde nga oli wa FDC ate nga oli wa NRM. Kati kirungi ayambadde yero wa kyenvu agenze Kyaddondo headquarters za NRM kati agenze mu bulambalamba. Nsibambi si yasoose okwabulira ekibiina kino bannabufuzi bangi ab'omuzinzi bagenze beegatta ku NRM. Okusinziira ku bano kino kibawa okwenyumiriza mu kibiina kyabwe ate n'okusala amagezi butya bwe bayinza okuvuba bannakibiina abajja. Ekirungi kyaffe ate tukyeyagaliramu nnyo okuba nti FDC yeewa eggwanga kati abakulembeze. Sipiika wa Parliament ffe twamutendeka yali munnaffe n'agenda ali mu kuweereza eggwanga. Omumyuka we n'abalala ba Joyce Nabbosa abo bonna ba minisita. Bw'oba ng'olina oli muzadde ozaala abaana ne bagenda ne bakola emirimu. Byakulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi agamba nti okubalira ba Nsibambi ng'asisinkanye Pulezidenti Museveni yakimanyirawo nti yeenoonyeza bibye oluvannyuma lw'okugwa mu kalulu akaakaggwa. Nsibambi lekera okubuzaabuza. Wagenza okusisinkana Mwai Museveni ng'oyagala kalimo. Teyasobodde kuyitamu mu kalulu oli awo alina amabanja yetaaga kalimu oba state minister wano oba RDC oba kisimanyi kyonna kyonna tugamba beera mulambulukufu. Kirungi nti intentions ze ebiruubirirwa bira kyabaddeko kakitegeerekese. Ku balina obweraliikirivu nti oludda oluvuganya lweyongeddemu ebituli Ssenyonyi abagumya. Waliwo abamu bayinza okugamba nti kaakati opposition egenda kunafuwa. Nedda ekisookera ddala abantu bangi bazze beegatta ku Mwai Museveni naye bamwegattako bo nga bo tebagenda na bawagizi baabwe bonna n'ekyenkizo opposition oba okuwakanya gavumenti ya Mwai Museveni tekiri kuffe ng'abakulembeze nti yeffe opposition. Nedda opposition eyo be bannayuganda abatulugunyizibwa abatafuna services abalaba ssente zaabwe ezibbibwa mu corruption. Yusufu Nsibambi munnamateeka omutendeke ate munnabyabufuzi Kayingo ng'emyaka 5 egiyise yabadde akiikirira abantu b'Amawokota South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ono abadde munnakibiina ki Forum for Democratic Change FDC nga mu Paalamenti yabadde nampala waakyo. Emyaka gye egisinze azze azimba omukululo gwe nga munnabyabufuzi Kawanda Bigambo nga kugatta emirimu gye egy'amateeka obusuubuzi so ng'era abaddeko omukozi mu ofiisi za gavumenti ez'enjawulo. Nsibambi yazaalibwa mu mwaka gwa 1965 mu mwezi ogwokuna nga 4. Ono yava mu ntumbwe za Hajj House Kalega so ng'omukadde omukazi amuzaala ye Hajjati Jalya Kalega abatuuze b'e Kalagala mu disitulikiti ey'Empigi. Emisomo gye yasooka gikakalabiza mu Nkozi Primary School gye yava ne yeegatta ku Kibuli Secondary School gye yatulira siniya ey'okuna n'ey'omukaaga. Oluvannyuma yeeyunga ku ssettendekero wa Makerere gye yafunira diguri mu mateeka 1989. Mu kusooka Nsibambi yeetwala nga tayagala kwenyigira mu byabufuzi kyokka enkolagana ye n'ekibiina ki FDC ebadde nga ya muzinzi okuviira ddala ku mirembe gya Dr. Kizza Besigye.
ng'amaze okwenyigira mu byobufuzi ebyakaasa mmemme alyoka alye n'ekifo ky'obubaka bwa paalamenti. Nsibambi abadde yeeyogerako nnyo nga munnamateeka era lumu yategeeza nga paalamenti ennungi bwe kiri ekirooto kya buli muntu nti kyokka wano mu Uganda ebintu byonna byamatankane nga mpale z'Abaseveni olw'ensonga nti amateeka agayita gayisibwa ku lwa bulungi bwa kibiina ekiri mu buyinza bw'oyinza okuyita agakyeyagaliza. Nsibambi azaalabwako nga wakanya obukulembeze obuli mu buyinza era lumu yalumba Pulezidenti Museveni mu bigambo ng'amulumiriza okutamiira obukulembeze mu kifo ky'okulowooza ku bizibu by'abantu na butya bwe bisaana okugonjoolwa. Bino byonna n'ebirala bingi byettanookoddeeyo bibadde bifudde Nsibambi omusajja ow'amaanyi mu byobufuzi kyokka akalulu akaakaggwa kayogeza Nsibambi ebikankana oluvannyuma lw'okugwa n'asazaamu enteekateeka zonna z'abaddeko ne ze yatandika edda eri abantu abadde akulembera gamba ng'okubaggyako amasannyalaze ge yali yabasikira, okusazaamu basare z'abaddawo abayizi abaleeyo mu 6 n'ebirala. Kati ssaawa eno nga munna NRM amaze n'okulayira teri amanyi kituufu kitanudde Nsibambi kwesoga NRM okuggyako nga tumubikudde mutima ensonga enkulu ne tugyerabirako n'agaffe olw'ensonga nti ebiyaayaanya abalala okwesoga NRM byonna tulowooza nti omukulu ono abadde abirina. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.